mutera omuyita obwensi naye nabakyusa mwalinga mubuyita bwa sitaani ne bagamba sitaani ssebo ekirabo bankimujjako ali eyo abonaabona bano abantu Mukama yabawo ku bigwe. Oli yayimba akayimba ke yali oba ayimbira mu kirabwe n'amugamba simanyi empologoma weebeera n'empisi weeba kimanyi gy'oli oli kiyambi wange oli spare tire nze mwami woowa ddala kwinesofe engalezo wagula ziina n'obitegere byenyimbako kwegamba nga yakulaga nti oba gwomugamba nze bwendi ngenda kitwala yagamba gwamanyi nze bwendi golisipeyaki soyataya wetwagale wetugiteerako tuli baddemba obutagiteekako kakati Katonda akuwadde omukisa nebyogera temujja kubeerawo biveeko tegeera okusaba kwokola kubiininga ki mu bulamu bwo ye Katonda omulyango yakugudde dda byosaba bigenda yitawo mu linnya erya Yesu bwe tunula ng'eyalo z'eggulu ne Katonda ajja kusanyusa otunulenga gwakolera olwaleero. Omulyango gw'ebintu by'omoonya ye Pawulo agamba Mukama yaguteekawo muki kati ebyoza nze nsaba ne Mukama tankolera mukoleko mugambe nti neiba okuva n'olwaleero lekero tusindira mugambe kkiriza oyiteko walina oyita obeere ky'olina okubeera nebikuwira nga bawola ab'omulembe guno kambongereko eddakiika emu nabo bankyawo nnyoko mwavu kitaawo mwavu baganda bo baavu kati ovivinga ki ng'oli mu bantu nze gwe mulaba saagala musajja atalina mmotoka saagala musajja atalina nnyumba njagala omusajja nga mahaiti taatawo mumpi nga nze si yakuzaala nyoko si yakuzaala olwana lutalo lwaki ofiira ki n'ensi gy'otaalye kumalawo senjagala mwero nnyo kulaba taatawo mwero n'ennyoko wakitubiira comfortable ne Katonda kyatadde mu maaso n'atalina mmotoka oyo simutwala kakati naffe twabayize gamba ne boti twabayize muvuga kwegamba omwana oyo mugambe twabayize kati naffe tugenda oli nga tugula ebisumuluzo by'emmotoka biriko n'akanya bwenyiga ne kaaka tuba tutudde ne kamyaso emmotoka yange wali wagisembere tugenda wasa mmwe gamba ne boti tugenda bawasa mmwe mwabagala emmotoka nzijira kubigere nga n'essuuti 10 nyambaddeolenga mbalaga ani ali ku mmotoka yange ne kusimu kuliko maps abatunda esimu n'emyansa njiwa eddakiika 10 na tititi wali wasemeredde emmotoka yange abagagga bali ebiwooba bwagenda mu katale nanasi ey'$50 agigula 3 bati bamanyi agenda kugula nnyingi akomekereza atutengambo mujja kutta kati nibona abawola abavubuka baababuusi abavubuka beteeka ne mulamu kati bwe batali waddenga okwewola akakadde akanaggwana gwali eyanda bazukuka kaka onookayo n'okamalawo ekinyanja olya kya mitwalo 7 si kyolya n'ovumanira okwo n'aggwayo emitwalo 2 n'akusimbula ate olya bimeka mutunuulire bakazi baali bamanyi bebakuuze ne bakomekiriza babakuula nnyo balina abaana be babawirira obasangaka omwana omusajja yamusulira alina obusumbu bwe wali ebyennyanja bimeka bwerera omwana naye olwaleero nkusabira omukisa gwa Katonda gulabike mu maaso go mu linnya lya Katonda omulamu Katonda lyeyateeka mu maaso go birabike ate Mukama akuwa okutegeera n'okumanya abavubuka n'abawala omwana asula mu katanga naye engato gy'ayambala muganda wange abawala
akira n'agenda wali bakiyita batino zino wotero omutawuli zino ezibbe munyambe